ya leero. Ya neyaza nnyo neyazeege abale baffe abaso TV namwe abali mu studio mbalamusiza nnyo nnyini ddala. Entambula ya bidduka enkya ya leero oboolyawo ne ggwanga bwe lifaanana wano ekibuye wetukeeredde okubalaga butya embeera bweyimiridde naye kati nga bwolaba wano ku roundabout wetuli olaba nti obudde bwakedde naye ate jaamu ye sayidi eno atandise naddala ku bannaffe abava mu bitundu ebya Makindye olaba nti yo jaamu atandise okulabika nti akwata nga bwolaba wano naye nga trafiki yakedde dda abannaffe abasirikale ba trafiki bakedde okulabika nti bakwasaganya embeera naye ng'olaba ate kubava mu kibuga n'abava mu bitundu ebya Makindye ate kajjaamu weekali akatonotono naye okwawukanako ne bwe kiri eno mu bitundu by'ekibuga n'ebirala yo wabadde tewali nnyo kiri awo wabadde tewali nnyo jaamu mungi kubanga abantu tebakyakeera nnyo ennaku zino abantu batandika okutambula ssaawa eyo 3 kyova olaba nti jaamu abeera mungi wakati w'olunaku. Bannaffe abava mu bitundu ebya Entebbe Road njagala okubagamba nti yo nga bulijjo akajaamuko weekali naye nga zigezaako okulabika nti zitambula era bw'obanga ovudde wano jaamu ojja kuddamu omusanga nga oyolekera okutuuka wali ku Kalitunsi ekatwe oba okwolekera wali ku ssaawa ya Queen naye nga wano motoka zibadde zitambula bulungi wadde nga zitambulamu kasoobo. Kummwe abagenda mu bitundu ebya Ndeeba n'ebitundu ebyetoloddeawo Ring Road genda ku Kabaka Njagala Road n'enguudo ezeetoloddeawo jaamu tabaddeewo mungi gwoyinza kwogerako motoka zibadde zitambula bulungi ezigenda n'ezijja nga bw'ogenda mu maaso n'okulaba naye era nga kino nkikugamba nti ku makya motoka ate tezikeera nga bwe zikeera bulijjo motoka abantu batandika leeti okutambula. Ndaba wano military ate etandise okulabika nti yeetala ekyo nekinzijukiza ate kwogera kwa president okulunaku olw'eggulo weyogeredde ku basajja be bano n'agamba nti bagenda kulabika nti banoonyereza ku masasi ago ge bayita stray bullets amasasi agewaggula negatta abantu. Ndaba kati military eyambibwako poliisi ennaku zino okulabika nti oboolyawo abakwasaganya security ey'ekibuga era kizibu nnyo okulaba motoka ya poliisi nga eriko ba poliisi bokka akubeerako aba military wamu ne bannaffe aba counter terrorism. Ebiseera ebimu kaakati olw'okuba nti wawo okunoonyereza kungi okugenda maaso ku bintu ebyenjawulo akubeerako n'omusirikale owa CID okulabika nti oboolyawo basobola okulabika nti bafuna accountability ebyo ebiyinza okuba nga bigwawo. Wano wendi ebipande bya president byokka byebiriwo gye buvuddeko ku katono waliwo ebipande ebimyufu naye kakati ebipande bya yero byebiri ku roundabout y'ekibuye byokka naye nga ebbali n'ebbali waliyo ku bipande ebirala. Embeera bwe tuwekedde sayidi eno gye tuli ssaawa zino oboolyawo tuyinza okuddinganako awo katono singa tunaba tutandise okutematema ku ebyo president byagenze mu maaso n'okwogerako olunaku olw'eggulo kubanga yabadde ayogera ate nga ne munne bwe bali mu reesi Robert Kyagulanyi Bobi Wine naye agenda mu maaso n'okulabika nti ayogera naye kye yayise eri eggwanga ku mukutu ogwa Facebook okwegamba buli omu n'aba nga akuba munne eno akuba neno bakuba ono akuba kino n'oli akuba kiri. Tujja kuddingana ate tulabike nti oboolyawo byombi tubitematema nga byabadde olunaku olw'eggulo. Bali mu studio kambadiza omuzinda.